kye kubanga abaganda bakatonda ab'oku leediyo eno bawulira essanyu ne bawulira nga bafuna ku ddoboozi ery'omuntu ali ku butaka babanga abali eka naddala ffe abali ebunaayira sebo tubulira amannya go nawadde osinzidde otukubire sebo mpulira bulungi sebo nze injiniya Kaggwa nze nkomyewo sebo injiniya Kaggwa ndakusaba era zimpa eddala ntono nnyo sebo weebate kumpa mukisa guno mu kusooka ku byonna sebo njagala okwebaza dokita olw'okutuwa obudde buno bwonna n'okuba omugumiikiriza bw'atyo n'okwogera ebigambo ebirungi bye tuwulidde. Okusooka njagala okwebaza leediyo eno kubanga ebigambo dokita byayogedde leediyo eno ebadde ebyogera kiraze ti leediyo eno tubadde twogera amazima n'abantu abali ebweru abali e Uganda ge baliko. Kati sebo njagala okwogera ku kigambo Mmengo n'olukiiko lwe mugenda okukuba. Sebo njagala okujjukiza ow'ekitiibwa dokita ti Katikkiro waffe kati aliko injiniya abamuyitaani sebo mwami Haruna mwezijjukizeemu injiniyaani Jebbi Walusimbi bwe yali amalako ekisanja kye yatugamba nti Emmengo eriyo abatayagaliza Buganda. Kati sebo dokita badde nkusaba otwala omukisa guno ogenda obuuze Katikkiro kubanga bamuzizaako obuuze Katikkiro ono abuulire Obuganda bantu kyabo abali Emmengo abatayagaliza Buganda kubanga kuno ojja kubanga tolumbye minisita naye olumbye Katikkiro kabaka ow'ebweru omubuuze abuulire Obuganda abantu abo abatayagaliza Buganda. Sebo ekituufu kiri nti omulabe waffe akozesa Mmengo ate bwe tutayogere ku bintu bifa Mmengo Obuganda buggwawo. Tulina okuba abakakafu, tulina okulwanirira Obuganda awatali kutiiririra. Tumanyi Mmengo we wali omutawaana. Sebo twagala otubuulize Katikkiro oyo abantu abo abalya mu kabaka waffe olukwe be baani abatubuulire tubakoleko. Ekyokubiri sebo olukiiko luno olugenda okubeerawo. Sebo mugenda okuteesa mu lukiiko luno mwabibuuza Obuganda kubanga oŋŋambye wano nti gwe nange sife tujja okusalirawo Obuganda ne Uganda. Oli mutuufu? Kati baani abo abagenda okusalirawo Obuganda oba ne Uganda mu lukiiko luno? Ekyokubiri sebo ebintu ebikwata ku Buganda sikiwa tulina okubibuuza bannayuganda. Ebintu ebikwata ku Buganda tulina kubyebuuza ffekka ne tusalawo ne tugamba nti okusinziira ku kino na kino tukole kino. Tetulina kutuula na bannayuganda bonna. Kakati katugambe bannayuganda bonna nga mutudde mu kukiiko olwo Abaganda ne bagamba ti Uganda tugikooye. Abalala abasigaddewo ne bagamba nti tusigale mu Uganda. Kati kiki ekigenda okukolebwa? Kati sebo ammale nga ŋŋamba bwenti ayisa abasajja kabaka awangaale. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Sebo dokita kankuwa omukubi ow'okubiri naye ayingire osobole okubeera ng'ojja baddamu. Sebo dokita nzikiriza sebo genda maaso.
Hello? Sebo Oh, Mami Aluna Sebo, webale Sebo. Ngako connecting ate nawe. Sebo genda maaso. Okay, kati Sebo bannange mwebale nnyo abateesa yakakwa bonna bonna bana tebwaso. Naye Sebo nkusaba oyite mu bufunze. Okay, mu bufunze nti ensonga obulabe bwa Buganda tebuli walala wonna. Oli omulabe Museveni ye tumumanyi. Obulabe bwennyini buli Mengo. Nti ekintu bulijjo kyembadde njogera tuwobeera nga gwe administrator n'okugamba nti muntu oyo mulimu abulabe kindaga ekisooka nti twateeka omukulembeze eyali tali mutuufu nti lwaki ŋŋamba nti obulabe bwa Buganda buli ku liida gundi ani omwami wa Lusimbi nti ekintu kyengezaako mukubalaga mutegeere obulabe bwa Buganda lwaki oyo mulabe waffe mbabaali e Masaka balonze atutte omusango alopye sekandi yamuleetinga amateeka gonna kiki ekyaliwo abaana baabakuba emiggo bagenze mukooti ate nga balina kesi bulungi bamanyike okulonda kugenda kuggwawo kugenda kuddibwamu ani yamuwa amagezi Mbabaali yali inginiya wa Lusimbi nti namulimbalimba nti asekandi muleke bagenze e Masaka bagenda ne Museveni agenze okuyozayoza sekandi kubanga omusango bakudropinze bawadde inginiya wa Lusimbi akakisa okwogera mu Kereziya abooluganda muwulire ebigambo bino yagamba Museveni kisema okwebaza tukusaba ng'Abaganda otuwe sekandi abenga yateesa ku nsonga eza Buganda. Museveni n'atunula n'agamba nti yaloga Abaganda n'okweddukanira yeddukanira kiki kye yakola Museveni n'agamba nti oyagala sekandi nti Abaganda wuuyo bawadde sekandi naye nga kiki ekiriwo bannaffe abatuwuliriza nga sekandi tradition and culture bill ani yaziisa nandipirwe amateeka gonna agasibya Buganda ani agayisiza sekandi kyokka Walusimbi bw'atusabira ate y'omu y'atugamba nti Buganda erina abalabe abatuwuliriza. Mengo has to be cleaned up. Bwe tumala okukiriininga Mengo Obuganda bujja kutereera ebyo ebyange Sebo. Weebale nnyo weebalire ddala. Sebo Dokita Kukiina akatakabindalukako Sebo osobola okuddamu abateesa abo bonna. Kaakati ndowooza omukulu Kamulali gwe mba nsookerako. Mukulu Kamulali oli mutuufu okweraliikirira kuba obadde tonnafuna information gye ŋŋenda kukuwa. Constitution ya 95 yakolebwa mbukyamu nnyo kuba yakolebwa abantu abeeyita ba representatives balinga bamemba ba parliament bwe bali nti bayinza okugenda eri ne bakola amateeka aganaatufuga. Convention gye twogerako yaba delegates tebasobola kusalawo kintu kyonna naye delegate ayinza okugenda eri n'agamba nti ffe Uganda etusembye era zino ze nsonga lwaki Uganda etusembye era ffe twagala kugenda makubo gaffe nammwe mugende makubo gammwe. Kaakati bali ne baddamu ekyo n'okomawo eri Obuganda n'obategeeza nti twabagambye nti Uganda etusembye ne boogera kino na kino na kino na kino tukoze tutya. Abantu ba Buganda oba baagadde referendumu oba beesize lukiiko e Mengo oba bo bennyini basazeewo okufuna entegeka eyaabwe ne basobola okusalawo kye bayinza okukola. Teri muntu agenda kuddayo kusalirawo Buganda ku nsonga yonna naddala ku nsonga y'okugamba oba tusigala mu Uganda. Kaakati ekyogeza abantu ensonga zino kuba wawaddewo obulimba bungi nnyo mu bannaffe abalala n'obukyayi. Okusooka kankubuulire nti Omuganda tagobaganyanga bantu. Bwe twafuna eddiini twagibasomesa, bwe twayiga okulima amatooke twagabasomesa, mu masomero gaffe twabakkiriza. Naye omuntu okugamba nti Omuganda bw'anaayikutulako n'ekisaawe ky'entebe ajja kigalawo tuleme kuyitamu, omuntu aba atuwaayidde nnyo kuba n'abatukoze ebibyo ebyenkanabwa
bwe bajja wano tetubakwata nga bwe wagambye nti kumpi buli kabaka yenna omulala mu Uganda alina olubiri mu Buganda naye kyewuunyisa okulaba nti kabaka waffe bamuziyiza okugenda e Bugerere n'olwekyo tolina kweraliikirira n'ekirala omukyala n'omwami bwe baba mbufumbo nga bwali bwa kifuba ne bazaala abaana omukyala n'agamba nti nze ŋŋenda mutuula wamu ne mugamba ye ogenda biki bye tulina okwogerako